So nursery ina baby class, middle class ne top class. Tusasula emitwalo 2. Omwana per term. Atandika. Yes, per term. Then primary section mu Kawaala tulinamu amasomero 20. No, Kawaala Kasubi. Tulinamu amasomero 23. Nga gonna gali under you or No, nga gali mu private schools. Nero okubantu mu private school sector nga manyi. Omensi ya P7. Good times ye tusinga tuvuganya ne Kawaala primary. Olusi ne tukuba olusi. Naye as per last year's performance twali number 2 mu P7. So that makes us one of the best schools. Mu P7 last year. Last year. Mwalinamu abana bameka. That is 2022. Yes, kati mwalinamu abana. Twalinamu abana 42 ne tufuna first grade 3 mu 7. Yes. Kitegeeza bali ate abasigalawo bana 5. Usually bitutira bitunulira. Mufanya first grade yeyitawo. Abasigadde mabega tutira batunulira naye ndoza twalinamu omwe yali mu 3rd. Kitegeeza ali abana bali mu 2nd. Abasigadde bali mu 2nd omwe yali mu 3rd. So that's how we perform. Kati first grade mwalinamu zino ze bayita super obuna. Twatandikira ku mukaaga. Mukaaga twalinamu bana benzijukira abasigadde nabo bajja mu 9 10 bwe bityo. So that is how we performed. Kati kituteeka ku eyo level. Academically you are performing so good. Ne mu sports sijukira naye ndooza twali omumpiira twasamba paka ku semi. Twasamba paka ku semi. Era mu masomero g'omu Kawaala it was a regional competition. Netubeera still performing right. So tubadde bubi. Tuvuganya ne Kawaala primary nga bwe njogedde ne yoni style eri mu nsi. Good times. Kati omuntu ali mu kulaba nga ali mu Uganda batali mu Uganda. Kwandooza primary yo erina ekisulo. Omuntu oyo osobola otya okumwagazisa okuleeta omwana we amujje gyali ajje akuwe business omwana we asomere waba ava wala amulete mu kisulo bwaba ava kumpi nga asobola mu facilitating ka transport yakatono amulete mudde naye omuwansonga kikwa amasomero mangi getulina mu Uganda ate competition eri waggulu nsonga ki gy'osobola okumuwa emujjisa eri omwana okumuleza mangu. Okay, badde gamba nti omwana bw'omuleeta kumpa business oba totuukiriza kirooto kyo oba ofudde kunze oba gonga omuzadde kuba omuzadde toyagala nze kufunamu oyagala mwana wo kola ki afunemu. Kati bw'oba oleetera kuyita mwana wo ekibuuzo kye nandisoose gwe weebuuze nga tonamuleeta kiki kyoyagala omwana waabeere. Kati bw'oba olonda essomero nga bwe wandirooze eryange nze nkuwulidde now skilling ya primary wenyambira abaana 1 okufuna urban farming kigenda tutandika term eno. Farming kulima mu kabaketi kufuna kibaketi kyamenyeka kiteekemu ettaka teekamu lumonde tosobola kubulwa kyakulya. Otegeera kimu waliwo omukwano gwange ali awo namuŋŋoona ye yatandise kukola welding. Yes, yakoze bibiri, welding ne boda engineering simanyi bwe bagiyita. Ekituufu boda kati mu Kampala buli wooteeka ng'osobola okukanika boda ofuna ekyokukola ki ekyokulya. N'abantu abazimba olwaleero bayitirivu nti bw'oba osobola okukola welding obulungi tojja kubulwa kyakukola ki kyakulya. Kati ye direction okusoma gye kulina okukwata technology, engineering and mathematics ng'abaana tubayigiriza technology work wakati abaana have gotten used to masimu. Question is, computer is part of technology. Question is, what do they do with the phone apart from WhatsApp, TikTok? Mentioned but a few. Kubanga waliwo abantu bangi abakolera ebintu ku masimu nga tavudde na mu office. Tavudde waka naye naakola emirimu ku office. Akasente ne kamusanga ku simu. Exactly. So can we train our children to go beyond WhatsApp, to go beyond TikTok? Kubanga n'omuntu eyayiya TikTok kati gye tukozesa muntu abaffe omwana wa asobola okubaako code z'akola na creating a game
nga tazannya z'abalala ate ne tutandika kuzannya game ya Munnayuganda. So gye twagala tugende by the end of the year we see ourselves there that early stage ekyo kye tumutendekamu okitegera n'atandika okukifuuka mulengeramu eyo direction gye mbadde nkusaba omuleete gye tuli. So baddiremu erinnya l'essomero baliyita Good Shepherd Primary School liri Kawaala. Yes. Abatamanyi Kawaala waliwo omusumba eyafa ebiseera mu COVID gwe bayita omukulu Pastor Yiga kasita ogamba nti Kawaala nga ewa Pastor Yiga ndowooza abantu bamanyi nnyo ewa Pastor Yiga baba basobola okutuukako. Oba osobola okufuna enamba yange y'essimu osobola ogibawa. Omuntu yenna nga wandyagadde omwana okumuleeta mu ssomero nga olina ebirooto byoyagala atuukirize mu bulamu naye ng'obadde onoonya essomero andowooza ly'essomero ettuufu ku bigambo by'owulidde. Ebisale bisoboka mitwalo ogambye 2. That is for nursery section. Nursery section. Primary section eri mitwalo 3. Mitwalo 3. That's good money. Yeah. Good This money. soboka. Plus lunch. Yeah, plus lunch. Plus lunch. Then ndowooza okiwulira kati soko bawe enamba y'essimu. Enamba y'essimu ziri 2. Ina 0782 98 133 8 oba 0759 775 10. Okay. Nkozesa email. Okay. Simanyi nkozesa email. Email yange eri Haningthon mu kifo kya Haningthon kuliko Haningthon HANGTONK. Luganda babazogera batya? @gmail.com. Okay. Eze namba zembadde zonna ziri ku WhatsApp. Kati we wali obuzibu nti nze nkozesa WhatsApp yokka ne Facebook. Next time. Kati nga osiibula abantu olina kagambo kyakatalekeka. Number 1 muwerera abaana kikulu. Njogeddeko n'omukulu omusimanyi oba nsobola okukyogera ano gwebayita struggle ne mugamba mu bulamu ekintu kyotalina kufiirwa bakiyita ssuubi. Tokkiriza kufiirwa ekikulu ennyo. Essuubi kintu kikulu tokkiriza kifiirwa. Ekirala okay nga nkyongerezako just katini nti essuubi tolikomya kuggwe. Okay. Essuubi lyosobola odditeeka mu baana bo abalala ne bateeka mu baana baaba paka ku bazzukulu bannakana beere chain nti one thing we should never lose is hope. Era mbadde mugamba nti Martin Luther yafa nga talabyeko ku black president naye nga yakiroota naye ekirooto ky'olwokuba tekyafa kyamula nekikola kituukirira. So mu bintu byonna bye tuba tetusuula ssuubi. Ekyokuwerera abaana nkyogedde tuwerera abaana kubanga abaana wano mu Buganda tukuze tulowooza nti omwana bw'omuweerera alina okukuddiza oba akulabirire naye ze ndowooza tekyandibadde kubanga alina okukulabirira kyandibadde nti asobole okwebeezaawo n'okubeezaawo abaana baliddako nabo babe nga nayo chain nti there is hope and good life all the time. Kubanga kyoteekamu omwana kyateekamu baana be n'abaana be kyoteekamu bala chain ebeere nga mpanvu. Abawulidde ava ku Good Shepherd Nursery and Primary School. Essomero eryo lisangibwa Kawaala Zone 2 bamuyita Sir Haningthon. In next episode ajja kuba atunnyonnyola erinnya erya Sir yalifuna atya. For God and my country kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekere Obuganda. Mamero tugamba together we stand. See you next time.